أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تمتين الله سبحانه وتعالى نامتين دامالونجي أمجفو أغتالين بيونا ودوكين ديفونا. تمسب الله سبحانه وتعالى أسوك ساسلك ونمير بجيكو اجتب محمد صلى الله عليه وسلم، ومسمسا وأمينو يسمسا وبسرامو atalinayo kabi konna akasobola okubeera nga katuusa omwana Adamu mu maaso g'ekitiibwa Allah nga amunyiigidde okuleka nga yakatugamba. Omubaka alayhi salatu wassalaamu era talinaayo kalungi konna nga kasobola okutuusa omwana Adamu mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne kamuwa essajjana okuleka nga yakatugamba. Olwaleero omuntu senga okola ekibi kiri gy'oli, bw'okola ekirungi kiri gy'oli. Tera genda kwekwasa. Lwaki? Alhalal bayyin wal haram bayyin. Ekintu nga kirungi kyeyolefu n'ekibi kyeyolefu. Baka alayhi salatu wassalam n'atusaasira nnyo n'atulumirwa nnyo naga nti wabayinahuma umurun mushtabihaati, wakati w'ebirungi n'ebibi, wakati wa haram ne halali waliwo ebintu ebyefaanaanyiriza. Ebyefaanaanyiriza nga gwe mu kulaba endaba eyiyo olabanga ekirungi, mu ndaba eyiyo oluusi n'olabanga ekibi, nga byefaanaanyiriza ekirungi n'ekibi. Naye yagamba nti omuntu yenna anaagwa mu ebyo ebyefaanaanyiriza gwe n'okyefaanaanyiriza nti naye nda kino kirungi, wakaa fil haram, n'agamba tujja kuba ogudde mu haram. N'ekyo obusiraamu tubukolera ku kusinziira omubaka nga bwe yabusomesa, si kuteekamu ndowooza zaffe. Saba Allah wekitiibwa asaasire owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Baganda babe bitiibwa amakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, nkakavuga okutya Allah jalla jalaaluhu kwe kuwona kwaffe. Omuntu yenna anaava ku nsi nga oba anaawangalira ku nsi kuno ng'atya Allah subhanahu wa ta'ala, agenda kuba amaze okuwangula kuno ku nsi ne ku nkomerero. Mwana tutwera omuntu anaava mu nsi muno n'atuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga taliimu kutya Allahu jalla jalaaluhu mitawaana. Sinno wa Allah yokka na wano ku nsi wennyini agenda kubeera nga awangalira mitawaana. N'ekyo bagana ab'ebitiibwa tufeeyo tulabe nga bwe tutya Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga mukyo ntaamala bi ta'atillah, kwe kubeera nga omulimu gwonna gw'ogenda okukola ogukola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gukole kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah. Ate omulimu gwonna gw'ogenda okukola mu busiraamu muno, ibaada yonna gy'ogenda okukola gikole ng'ogiinako okumanya. Toteekamu ndowooza zo nti nze nga bwe ndaba kankole bwe nti. Ye nga lwaki okikola ng'okikola kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akusiima. Allah akusiime era akuweemu ejjana, n'okubeera ng'oleka omulimu gwonna mu busiraamu wano ala nuri min Allah. Tomala gaguleka nti nze nkirese bulesi, wabula kireke nti Allah yakola ki? Yakigaana. Allah yakigaana, okireke lwa nsonga eyo, so si kukireka gwe nga bw'oyagala nogati nze nkirese bulesi. Abaffe oleka okulya emmamba gwe namutebi oba gwe mutebi, oleka okulya emmamba, Allah ye yagigaana. N'ekyo kakasa nti kyogenda okuleka okukola Allah yakigaana oba omubaka alayhi salatu wassalam. Ye lwaki okireka? Takhsha ikab Allah, okireka Allah subhanahu wa ta'ala ng'otya kubeera nga akubonereza. Saba Allah wekitiibwa ffenna abeere nga atuwa ttaqwa, abeere nga atuwa n'ejjana ye ey'ekitiibwa. Tusinkanye mu jjana ya Rabbi
nga tuli abantu abeesiimye era abantu abagenda okubeera nga tweyagala ffenna abali mu gurupu yaffe eno biidhinillahi taala n'abataliiwo kasita babeera nga basiraamu bakkiriza. biidhinihi taala omulundi ogwayita twatunula ku kigambo ekitibwa enniya. Twasooka ne tulaba ku shuruutu as-sihhatu siyam, obukwakkulizo oba conditions ezituusa okusiiba kw'omwana Adamu. Ne tuziraba mu bufunzi twaga taharatu min al-hayd wa nufaasi, mukyala kutukula kuva mu haydi ne nifaasi, kamu kakwakkulizo akatuusa okusiiba kwe. Ne tutunulira ku nsonga ey'enniya. Ne tugamba nti enniya eteekeddwa okubeerawo mu kusiiba kubanga teriyo mulimu gwonna gukolebwa, teriyo ibaada yonna ekolebwa mu busiraamu illa ma'a nniya, okuleka nga olina enniya. Era twakiraba obujulizi nti wa mahallu nniya, n'ekifo ekibeeramu enniya gubeera mu mutima, enniya ebeera mu mutima. Ne twera twala obujulizi twabulaba nti ebigambo bye twasomanga biyinza okuba nga bituufu mu makulu gaabyo, naye okubyatula nga bwe twatuulanga mu ddiiro abakadde baffe ne babitwatuza, oba ggwe nga bw'obyatula ng'ogenda okusiiba enkya n'otandika nti nawaitu sawmu gadin ana adaa'i min yawmi, nga ggwe kennyini bw'obyatula si kituufu. Ebigambo ebyo biyina kubeera mu mutima. Era enniya yonna yonna si ya kusiiba yokka, n'enniya ey'okusaala nawaitu usalli farada salati subhi rak'atayni, ekyo nakyo si kituufu okubeera ng'obireeta mu lwatu. Ebigambo ebyo biteekeddwa kubeera mu mutima nga tobyatudde. Wati bwe twavaawo ne tutunuulira ku shuruutu za nniya oba condition za nniya, twalaba nti esooka mulimu aljazmu, okumalirira, nga temuli ku shakka, kubuusabuusa nti ddala enkya ngenda kusiiba oba lunaku enkya lwa kusiiba. Ne tulaba kwakkulizaako okubiri, twagamba nti okwawula okwo, okwawula ki ky'ogenda okusiiba. Twagamba nti omuntu osobola okusiiba nga ky'ogenda okusiiba si Ramadan. Togenda kusiiba Ramadan, ogenda kusiiba Ashura, ogenda kusiiba Mande, ogenda kusiiba Lwakuna, ogenda kusiiba Ayyamul Bayd, nnaku njeru, ogenda kusiiba Sittati. Twakiraba nti ekiyitibwa ta'yin kwe kuwawula ekyo ky'ogenda okusiiba. Noga nti bismillah nkya kusiiba Ayyamul Bayd, nnaku njeru. Bismillah nkya asiiba nnaku lwa Mande. Bismillah Allah bana nteesezza enkya nga ndi mulamu, enkya kusiiba Sittati. Bw'ekyo kiyitibwa okwawula, n'oyatubula ekyo ky'ogenda okukyoleterako enniya kyekiki. Nako okusatu kwe twalaba nti atabiyit, enniya okubeera nga ogiddiŋŋana, buli luvannyuma lwa njuba kubeera nga egwa n'obeera nga ogiddiŋŋana. Tugamba nti ekirimu khilaaf tujja kukirabako mu maaso eyo biidhinillahi taala, tulabe okuddiŋŋana enniya ya buli lunaku oba osobola n'okugireeta omulundi ogumu nti Ramadani eno ngenda kugisiiba n'obeera ng'omaze. Kyetunulako olwaleero biidhinillahi taala, hal yashtartu tabiyit nniya fi siyami tatawwu'i. Abaffe kikakata okuddiŋŋana enniya mu kusiiba okwa sunna, kubanga tulabye wali nti okusiiba okwa farda tabiyit oteekeddwa okubeera ng'oleeta enniya buli luvannyuma lwa kusiibulukuka, nga fajiri tennaba kuvaayo n'oleeta enniya. Ne lwakubadde nga mu maaso eyo tujja kwongera tubeere nga tukitunulako biidhinillahi taala mu bugazi okusingakaawo. Naye kikakata okuleeta enniya mu kusiiba okwa sunna. W'otunula hadithi gye twatunulako emabega, hadithi eya maama waffe Hafsa radiyallahu anha ng'agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, man lam yujmi'u siyama qabla al-fajr fala siyama lahu, nti omuntu yenna ataleese enniya, omuntu yenna atamaliridde enniya qabla al-fajr nga al-fajr tennaba kuvaayo, fala siyama lahu, tayina kusiiba. Hadithi eyo bw'ogitunuulira
katulabe nene ya wansi ya Aisha radhiyallahu anha bonna bakyala nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Aisha radhiyallahu anha gamati dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhata yawm onakulumu nabbi sallallahu alayhi wasallam yajja wendi oba yajja we makagange yajja wetuli wetusula faqalna gamba hal indakum shay'a muinawo akantu konna ko kulya muina wako okulya faqulna nitumugamba la tetulina. Umbaka alayhi salatu wassalam ajje wa Aisha amgamati ya Aisha hal indakum shay'a muina wako okulya muina wakantu faqulna nitumugamba la tetulina. Qal umbaka nagamat fa inni idhan sa'im obata muina wako akulya nolwekyo nsibye. Maka yajja abuza tabai muina wako okulya mulimo kachai muina waka wogo ndiyeko mulimo akanyebu andiyeko nata ya Rasulullah tetulina fa inni idhan sa'im nolwekyo bata mulina nsibye. Aisha radhiyallahu anha tugamat thumma atana yawman akhar atolva nyuma yadda onaku lwali lulala faqulna nitumugamba ati ya Rasulullah idan lana haisan waliwo omuntu atuletedde wano haisan bulinga obukitwale obabulo waliwo atuletedde wano ebyokulya byo. Faqala nagamba ati arinihi mwetenda be naleta ne bamuletera falaqad asbahta sa'iman yagamba ati nabadde nkesezza nga nsiibye fa akala nalya. Hadithi watu etegerekese bulungi tulaba nti olunaku olumu mbaka alayhi salaam yajja maka ga Aisha radhiyallahu anha namugamba nti waayo inayo akokulya amakulu nti yajja n'enniya ng'egenda kulya teyali Ramadan yajja n'enniya ng'egenda kulya. Bw'atuuka ewaka ne bamugamba nti mutuufu tetuyinaawo kaakulya mbaka n'agamba nti kale nno kansiibe. Bwe yajja omulundi omulala n'amugamba nti ya Aisha yamugamba nti ya Rasulullah waliwo n'atuletedde ebyokulya byo mbaka n'agamba nti muleete ndabe nabadde nkesezza nga nsiibye fa akala nalya. Wakad ikhtalafa ahlul ilm bayawukana bannanyini kumanya abaatukulembera abakenkuka mu busiraamu fi hukmi tabiiti nniya fi siyami tatawwu'i kwe kubeera nga bayawukana mu kulamula kw'okuddiŋŋana enniya ku kusiiba okwa sunna bayawukana ila hadhaini ebigambo bibiri n'ebigambo bibiri n'ebigambo ebyo ebibiri era ne hadithi ezo ebbiri. Fasayaka aljumhuru abamanyi abamu ne batwala hadithi ya Hafsa eri egamba nti man lam yujma siyami qabla alfajiri fala siyama lahu ti omuntu yenna ataleese nniya nga fajiri tennaba kuvaayo talina kusiiba eyo hadithi ne bagiteeka ku kusiiba abamanyi abamu nga bagiteeka kusiiba okwa faradha kwokka. Okwa faradha okusiiba okwa faradha twalaba nti mulimu okusiiba okwa Ramadan ne tulaba nga kulimu okusiiba okw'omutango okwa kafara ne tulaba nga mulimu okusiiba okwa nadhiri gwe kennyini kuweetema nogati Allah singa naakola kino nja kukikola nja kusiiba nolwakwadde nga abamanya bamu ate baakivumirira nti si kirungi kitamwa tekyandibadde nga omukkiriza agamba nti Allah singa nampa omukyala nanzaalira omwana ngenda kusiiba omwezi abamanya bamu baakitamwa tekyandibadde kirungi kubeera ng'okyeteekako. Kati okusiiba okwo kwonna kwonna kwa faradha kati batwala hadithi ene ya Hafsa kusiiba okwa faradha wa hadithi ya Aisha ate hadithi ene ya Aisha radhiyallahu anha jiyanyumya nti mbaka yajja nga naabuuza ekyokulya bwe yasanga nga ekyokulya tekiriiwo n'agamba nsiibye. Ate olunaku bwe yajja nga asiibye ne tumugamba nti waliwo wano ebyokulya byo n'agamba muleete ndabe n'alya. Eyo hadithi ya Aisha radhiyallahu anha ne bagiteeka ku kusiiba okwa sunna. Bimaana kitegeeza nti omuntu osobola okukeesa nga tobadde na nniya yonna ekola etya esiiba. Naye bw'otuuka ssaawa nga nnyaawo noga ti sinaba na kufuna kaakulya ye lunaku lwaleero lwakumeka nti lwa Mande kansiibe osobola. Naye ate okusiiba kwa fardha okwa Ramadan tosobola kukeesa nga tewadde na nniya noga nti bannange enkya ndi mulwadde mutuufu sijja kusiiba kakati eddagala nina okumira enkya eddagala ku ssaawa nga 6 sijja kusiiba. Ate bw'otuuka ku makya
n'ogamba nti ssaawa mukaaga nja kumira eddagala lyange sigenda kusiiba naye bw'otuuka ssaawa nga nnyo ogenda okunoonya eddagala nga libuze tonnalya kkaatu n'ogamba nti kansiibire ddala okusiiba okwo si kutuufu lwaki kwabwa tteeka ate tewalese nniya. Mulimu abamanyi abalala mulimu abamanyi abeegatta ne balaba nti okusiiba nga Malik wa Layth wa Ibn Hazm wa Shawkani bo bagamba nti okusiiba kwonna kisoboka bulungi nnyo lwaki olunaku olumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti kadhalika amarna Nabbi sallallahu alaihi wasallam nasa bisiyami yawma ashura ti olunaku olumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalagirako abantu okusiiba yawmul ashura wa kana mafruudan qabla fardi Ramadan. Okusiiba yawmu ashura kwali kwabatteeka nga Ramadani eno tennaba kubeera nga ekakasibwa efuuka ey'etteeka obanga era alikwa kuki ku bantu. Olunaku olumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man akala omuntu yenna eyalidde falyasum baqiyata yawmihi abeere nga asiiba ekisigaddeyo oman lam yakun akl omuntu yenna tannaba kulyako falyasum abeere nga akola ki asiiba lwaki kubanga olunaku olwaleero yawmul ashura lunaku lwaki lwa ashura bimaana nti olunaku lwakeesa nga bonna tebamanyi nti oba olyawo olunaku lwa ashura fa ashura mu kaseera ako lwali lunaku yali faradha okubeera ng'esiibwa ku buli muntu yenna yali ya faradha nga bw'olaba Ramadani okubeera nga esiibwa yawmul ashura n'abagamba nti omuntu yenna eyasiibye eyaliddeko asiibye ekisigaddeyo n'oyo atannalyako atalya abeere nga asiiba kubanga yo lunaku lwaki lwa ashura. Bannange obujulizi obwo bwe tuzze tulaba butulaga nti okusiiba kwa Ramadan tulina okubeera nga enniya ereetebwa before Ramadan nga bwe tujja okulaba mu maaso nti oba kikkirizibwa okuleeta enniya nga ya mwezi mulamba oba okuleeta enniya nga ya buli lunaku era tujja kuba tulaba kiki ekisingako okubeera nga kirungi biidhnillahi taala insha allahu taala. Ensonga eyo eri mu maaso kweyo tujja kubeera nga tujongera okubeera nga tugitunulako insha allahu taala. Okusiiba okwa sunna oliwa ddembe ssaawa 7 n'olutinira naga nsiibye ssaawa 2 ez'okumakya naga nsiibye kasita kubeera nga kusiiba kwa sunna wakeddewo tomanyi nti leero sunna kusiiba lunaku lwa sunna bagambe ogenda okulaba tawaayi tuli mu nnaku njeru tebategedde nti zaatandise sinnaba kulya nsiibye ku sunna tolina mutawaana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Katutuleko ku sunan sawmu ku sunna z'okusiiba waliwo ebintu ebiri sunna mu kusiiba ng'era abantu abamu bo balowooza singa oba tokikoze nga naffe bwe twali tulowooza nga tukyaliko edda tetunnaba kubeera nga tweyongera okusomaasomako nga tukyalina ddala baana bato ng'omuntu agati kino saakikoze n'olwekyo sirina kusiiba. Mu busiraamu oba mu kusiiba omwezi ogwa Ramadan mulimu ebintu ebiri sunna nga tuteekeddwa okubikola tufunemu empeera. So senga kibanga kikuyiseko nga tolina mutawaana era ogenda mu maaso n'okola ki n'okusiiba. Esookera ddala as-suhur okulya ddaaku mina sunna okulya ddaaku mina sunna enkulu gyotasaane kubeera nga weebalama. Anas bin Malik radiyallahu anhu hadithi ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ntufu tayina mutawaana yagamba nti tasaharu abange muzukenga ko mulyenga ddaaku fa inna fi suhuri baraka kubanga mukulya ddaaku mulimu empeera mulimu omukisa. Ekitibwa omukisa guva wa Allah subhanahu wa ta'ala abamusanyufu nnyo ng'alaba abantu be bazuukuseeko ekibavudde mu tulo twabwe bafuna kuwuzu basaalako naye nga kigenda kukola ki kubeera nga balya ki bagenda kulya ddaaku. Kyava tugamba omubaka alayhi salaam nagati fatasaharu bannange mulya ddaaku fa inna fi suhuri baraka kubanga mukulya ddaaku mulimu ki mulimu empeera. Hadithi ya Umar ibn Asi radiyallahu anhu agamba fasl ma bayna siyamuna wa siyam ahlul kitabi aklatu suhur. Enjawulo eri wakati bannange enjawulo eri wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abali abayahudi abanaswara enjawulo yaffe yakulya ddaaku. Ne bagamba nga tutandika okusoma ekitibwa okusiiba
omukafiri bw'averi n'agamba nti waliwo abakafiri nga basiba olunaku lulamba nabo nga tebalidde naye tebayisiibye tebayinaamu mpeera eri Allah subhanahu wa ta'ala beerumya njala ya bwereere. Naye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba mahadithi ya Umar ibn Asi nti enjawule eri wakati w'okusiiba kwaffe kuno n'okusiiba kw'abali abatali basiraamu kulya ddaaku. Bo tebazuuka kulya ddaaku, bw'ali ekyeggulo kisaawa 2 ssaawa 3 yeebakira ddala ne bukya naga ati nasiibye. Ayinza obutali olunaku lulamba aba asiibye naye tayinaamu mpeera. Kati enjawulo eri wakati w'okusiibuka kwaffe kuno w'okusiiba kwaffe kuno n'okusiiba kw'abantu abafaanaganako bwe batyo abayahudi abanaswara kubeera nga tulya ddaaku. N'ekyo bannange tetweganyanga tuzuuke tulye ddaaku tusobole okubeera nga tuteekawo enjawulo wakati w'okusiiba kwaffe n'okusiiba kw'abali abatali basiraamu. Bw'otunula hadithi ekyo bannange ekyo kyolaba kikakata okubeera nga tulya ddaaku walawo bijur'atil ma nilwakwadde lwendo lw'amazzi. Waliwo omuntu agamba nti nze bannange nkaluubirirwa okuzuukuka okulya ddaaku, nkaluubirirwa okuzuukuka okulya ddaaku. Bannange kyandibadde kirungi nnyo. Hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'egibwa ku Abdullah ibn Umar agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba tasakharu bannange mulye ddaaku walaw bijur'atil ma nilwakubadde lwendo lw'amazzi. Mwandibadde ng'ozuukuka n'olya ku ddaaku nilwakubadde nga ogenda kunywayo lwendo lw'amazzi oba mumiro gw'amata gumu gwokka oba ogenda kulyayo entende 3 oba 5 oba 7 mbaka yatukubiza nnyo okulya ku ddaaku entende ez'ensobi. Nga kyogenda okuzuuka kyokkola kyandibadde ng'okikola kubanga sunna nkulu nnyo mu kubeera nga osiiba omwezi ogwa Ramadan oba ng'osiiba okusiiba kwonna kw'ogenda okusiiba. Kasita obeera ng'ogenda kusiiba okuzuukako n'olya ddaaku kyandibadde kya bbeeyi nnyo mu bulamu bwo era ofunamu empeera mpitirivu nnyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna nnyingi nnyo naye tugenda kukomakaawo biidhnillahi ta'ala. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Mpozi mbasaba muteekeko mu dduwa mukadde wange taata nzaala mulwadde mbadde ntaataaganamu okwennaku zino ne biidhnillahi ta'ala tujja kukomawo mbasaba mumuteereko mu dduwa zammwe Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga amusuusa obulwadde obumuluma. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebibuuzo mbirinze ebikwatagana naawo wetulabyeko insha Allah ta'ala. Nsuubira nti biyinza okuba nga bingi kusinziira ku kako tulabye ka paati ako naye nsuubira ebibuuzo bubeerenga mu bibuuza insha Allah tujja kugezaako okubyanukula singa tunaabanga tubimanyi biidhnillah. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.